Let's read in the book of Ephesians 4 from verse 1. Abefeso essula ey'okuna. Kyenva mbegayirira nze omusibe wa Mukama waffe okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa n'obukkakkamu bwonna obw'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga muziikirizagananga mu kwagalana nga munyiikiranga okwekuuma obumu bw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe omubiri guli gumu n'omwoyo omu era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe. 5 Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu. Amiina. Atugambye nti tulina okubeera nga tutambuliranga mu kugumiikiriziganya. He's saying that we should walk bearing with each other. Mu kwagalana. In love. Mu kunyiikiranga okwekuuma obumu mu mwoyo omutukuvu. We should be in one born in the Holy Spirit. Nti bwe twayitibwa okutuusa obumu twayitibwa lwamu okuyitibwa kwammwe mu Mukama waffe omu mu kukkiriza. Kati Mukama atugamba nti olw'okukkiriza kwe twayitibwamu. Now the Lord is saying because of the faith that we are called into, tulina okubeera obumu kubanga tuli bumu mu Kristo. We have to be in one spirit because we are one in Christ. We are one in baptism. Kubanga twafiira wamu naye era tugenda kuzuukira wamu naki. Because we rule with him and we are going to reign with him. Naye okukkiriza kye ki? What is faith? Okukkiriza nga bwe twandibadde nti omuntu ofuna passport. Faith is like someone getting a passport. Passport kwe kukkiriza Yesu ng'omulokozi wo. Passport is believing Jesus as your personal savior. Naye bw'ofuna passport eyo. But when you get your passport, bw'oba tolinaamu visa. If you don't have a visa, tolina gy'olaga. You cannot travel anywhere. Okukkiriza kwaffe ye visa etutwala mu ggulu. Our faith is the visa that takes us to heaven. Ne bw'onaalokoka leero naye nga tolina kukkiriza mu ggwe. Even if you get saved today and you don't have faith in you, okukkiriza ye visa etutwala mu ggulu. Faith is the visa that takes us to heaven. Abaana ba Katonda kati visa eyo obeera otya nayo? Visa eyo gikuuma otya munda mu ggwe? Children of God, how do we get that visa? How do we keep that visa in us as the children of God? Omuzungu kyayita faith or faithfulness. What they call faithfulness or obwesigwa. Byonna bitambulira wamu. They move together. Obwesigwa n'okukkiriza n'amazima byonna bitambulira mu kintu eki. Faithfulness and truth move together. Tusoma nga tulaba jjajjaffe Abrahamu Katonda we yamuyita. When we read about our ancestor Abraham, tugende mu Genesis 12. Let's read the book of Genesis 12 olusooka from verse 1. Tulabe nga Mukama bwe yayita Ibrahimu bwe yali. And see how God called Abraham or Abram. Olubereberye 12 olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti vva mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa. Oyinza okukomako awo. You may end there. Kati wano Mukama yayita Ibulayimu. Now we see that the Lord called Abraham. N'amugamba Ibulayimu vva mu nsi yannyo kimulaga nti vva mu nsi gye wazaalibwamu ogende mu nsi gye ndikulaga. And he said leave your country and go to a country that I will show you. Naye Ibulayimu kuba yalina okukkiriza teyabuuza Katonda nti ndagawa. Because Abraham had faith, he did not ask the Lord where naye are you taking me. Omwana wa Katonda wa kakati Mukama bw'akugamba nti genda wali. Osooka kumubuuza nfunira wa. But now for you when the Lord tells you that go to this place, you ask him, where do I get from? Where
where do I benefit from it? N'ekirala n'omugamba sina na transport antuusaayo. You will make excuses that, Lord, I don't have transport to go to that Naye place. Bayibuli etugamba nti Ibulayimu olw'okukkiriza Katonda. But the Bible says because of the faith, Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Abraham believed that the Lord is the one that holds everything. Abraham left his country. Ibulayimu tebamwogerako nti oba yasiba engoye oba yakwata eseppiki oba yakwata akagaali oba yakwata. Ibulayimu yagenda nga bwe yali. Here the Bible did not show us that he carried things, clothes, things, but he went as he is. Ekyo Abrahamu Mukama n'akimubalira okubeera omutuukirivu. And because of that he was counted to be a faithful man. Ibulayimu tiyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa bwe. He did not gain the name because of his faithfulness or his acts. Naye Mukama yamubalira okuba omutuukirivu olw'okuba yamukkiriza. He was counted to be righteous because he had faith in the Lord. Abaana ba Katonda Mukama kyatwagaza leero naffe kukkiriza. Even as the children of the Lord, what he inquires from us today is faith. Mu mbeera ki oba oyita mu ki oba otya naye ye ayagala akantu akatini nnyo mu ggwe. Whatever situation you're going through, he wants just a small thing in you is faith. Kukkiriza. Faith. Kkiriza Katonda olyoke olabe obulungi bwa Mukama. Have faith in the Lord and you see the goodness of the Lord. Tusomeko mu Zabuli 81. Let's read in the book of Psalms 81. Zabuli 81. Psalms 84. Psalms 84 from verse 8. Muwulire mmwe abantu bange nange n'abategeeza, gwe Isirayiri singa okkiriza okumpulira. Temubenga Katonda munnaggwanga mu ggwe, so tosinzenga Katonda munnaggwanga yenna. Nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri, yasamanya akamwa ko nange n'akajjuza. Naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange, so Isirayiri teyanjagala n'akatono. Nange ne mbaleka okugobererwa obukakanyavu bw'omutima gwabwe, batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, nandiwangudde mangu abalabe baabwe. Ne bw'okomaawo. And there. Mukama wano ayogedde n'agamba Isirayiri. Isirayiri kati ye gwolo ow'olwaleero. Now the Israel is you today. Oli Isirayiri tumusomako wa mwoyo naye kati Isirayiri yeffe mu buliwo. Now in the Bible we read about the spiritual Israel, but now we are the Israel. Nti gwe Isirayiri singa okkiriza okumpulira. That if Israel would only listen to me. N'oteekolera bakatonda b'amawanga mu ggwe. And you do not make gods for yourselves. Abantu abamu tebakkiriza Katonda kubanga balina bakatonda baabwe abalala bakola ki? Some of the people do not believe in God because they have other gods. Kati Katonda waffe ye Katonda ow'obujja. Our God is a jealous God. Ye takkiriza kumugattako kintu kirala. He does not want us to add any other God unto Bangi him. basuubira mu mwana w'omuntu nti nze nayo gundi ajja kunkolera kino, nayo gundi ajja kunnyamba. Some people put their trust in children of men that this person will help me, this person will do this for me. Naye n'atuuka ku nkomerero ng'omuntu oyo talina kyamuyamba. But in the end they get disappointed. Ate n'azza obukosefu munda mu ye. And then they get heartbroken. Nti lwaki tannyambye? And then they get questions, why did this person Naye help baganda me? bange kye njagala obbagamba. But what I want to tell you, Nti n'omuntu okuyamba Katonda aba amukutteko. that a person to help you, it's the hand of God. Tunuulira Katonda okkirize Katonda. I want you to trust in the Lord and look unto him. Nti ye mugabi wa byonna eri abo abamunoonya. That he is the giver of everything to those who seek him. Ye kyakwagalako kkiriza bukkiriza. What the Lord inquires from you is to have faith. Anaayanguya okukulwanira abalabe n'okulwana n'abalabe bo. He will overtake your enemies. Ajja kwanguwa okukukolera ebyo bye weetaaga. He will quickly work out things for you. Omusomi waffe somako ake 16. Read verse 16. Psalms 81. Zabuli 81 Era yandibaliisizza n'obugimu obw'eŋŋano, era nandikkusizza
nandikukusizza omubisi gw'enjuki oguva mu jjinja. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nti yandiba liisiza obugimu bw'eŋŋaano. He could have fed them with the finest of wheat. Nti singa mubadde munzikiriza nze. That if we would or if we could trust in him, eby'omubulamu bwammwe byonna byandibadde bigimu. that everything that concerns us could have been better. N'abasuubiza n'abagamba nti nandisukiriza omubisi gw'enjuki okugujja mu jjinja. He could have gotten honey from the rock. Baana ba Katonda, Children of God. mu jjinja muyinza okuvaamu omubisi. Really, can honey come out of the rock? Kubaffe ng'abantu tekiyinza kusoboka. Unto us as people, it's impossible. Naye ku bwa Katonda, But for the Lord, bw'okkiriza nti ejjinja muyinza okuvaamu omubisi gw'enjuki. if you believe that in the rock honey can come from it, Katonda ng'alaba omutima gwo nti gutuukiridde, olina okukkiriza mu ye. and when the Lord sees that your heart, you have a pure heart and you Ejjinja have faith in livaamu him, omubisi gw'enjuki ku bwa Katonda. honey can come out of the rock because Yeebazibwe Mukama. praise the Lord. Oyinza okulaba embeera nti ntuuse w'enkoma. You might look at a situation when you're at the age N'ogamba nti kati ntandikiddewa, And you- ng'olaba ekisenge. and you ask yourself, where do I begin from? Naye Mukama akugambye nti nkyukira, The Lord is saying that turn unto him ontunuulire nze. and look unto him, Ajja omubisi gw'enjuki mu jjinja. the one that gets honey from a Nti rock. n'akuwa omutima gwo kye He guyaayaanira. will give you whatever your heart desires of. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Amiina. Amen. Kati wano wetujjukire ekyokukkiriza kino tukitambuliza nnyo ku bulamu bwa Ibulayimu. Now, the word of faith, we normally put it on the life of Abraham. Ibulayimu okukkiriza kuno kwamubalirwa okubeera He omutuukirivu was counted righteous because of faith. awatakkiririzika. He believed where it was impossible. Mukama yayita Ibulayimu n'amugamba, Ibulayimu ndikwaza, God called Abraham and he said that I'll make you fruitful. ndikuwa ezzadde lyenkana ng'omusenyu gw'ennyanja, I'll give you children ndikuwa like abaana the abalinga sand of the sea. emmunyeenye ez'eggulu. I'll give you children like the stars of heaven. Naye Ibulayimu n'agamba nti naye ku myaka gino gye ntuuseeko And Abraham omwana said, in kweri my age, anaavaawa? where will the child come from? Ye n'akitwala nti maybe ndowooza ono gwe nnina mu nnyumba yange yalibeera ki? And Abraham said, maybe the person I have in my house, he might be Yalibeera the one. omusika wange. He will inherit from me. Mukama n'amugamba nti ssebo nedda. And the Lord said no. N'amufulumya wabweru. And the Lord took him N'amugamba outside. tunuulire eggulu, And the Lord told him, look unto heaven. bala emmunyeenye ezo. Count the stars of heaven. Nga tayinza kukola ki? He couldn't count them. Oba waliwo awo n'olubalama lw'ennyanja kumpi awo saamanyi. We don't know if there N'amulaga was seesaw. n'omusenyu ogw'ennyanja. And he showed him the seesaw on the sand. N'amugamba nti abaana bo balibeera ng'omusenyu And ogw'ennyanja. he told him that your children will be like the suns. Naye Bayibuli teri weetugambira nti Ibulayimu yawakanya Katonda. But the Bible did not say that Abraham disagreed with God. Olw'okuba nti yalina omukwano ne Katonda. Because he had love with God. Yalina embeera gy'ayitamu naye ng'amanyi nti Katonda kye kiddukiro He kyange. was going through some situations, but he knew that the Lord was his Ibulayimu refuge. yakkiriza. Abraham believed N'agamba Mukama, and said, Lord, kola okwagala kwo. do your will. Era ekiseera ekyasuubizibwa bwe kyatuuka, And in the promised time, when the promised time Ibulayimu mu approached, bukadde bwe yazaala omwana, that's when Abraham had a child. n'alyoka agamba nti Katonda wange si Katonda gwe nsobola okubuusabuusa, akola ekintu mu biro. And then Abraham said that my God is not a God that I should doubt. He does things in the appointed time. In appointed time. Mu biro ebyasuubizibwa. Buli ky'owulira mundaayo, Everything you feel buli inside ky'owulira mu of you, mutima gwo, everything you feel in your heart, olw'okukkiriza, because of faith, ekyo ekintu kigenda kutuukira. It Katonda will come omulamu to pass. ajja the kukituukiriza. living God will make it come to pass. Naye kyakwetaagako kiri eki? But what he inquires from us is one thing. Faith. We have to know kuba n'okukkiriza. Beera n'okukkiriza. We have to have faith. Beera naki?
We have to have faith. Tugendeko mu Makko 15. Let's go to the book of Mark 10. Tulabe abasajja bano okukkiriza kwabwe kye kwabakolera. Let's see what these men, what faith did to these men. Makko 10:5. Naye n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'agamba nti, oyagala nkukolere ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Labbooni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Yesu n'amugamba atya? What did Jesus tell him? Nti okukkiriza kwo kukoze eki? He said that your faith has set you free. Yesu yatunuulira munda mu ye. Jesus looked deep inside him. Nti omusajja ono bwe yasuula ekyambalo kye yali yeebiseeko. That when this man rose and threw away his garment, n'atandika okuyita Yesu n'amugamba nti, nnyamba. and he started calling that Jesus, help me. Yesu n'amubuuza nti oyagala nkukolere And ki? Jesus asked him, what do you want me to do for you? Kubanga yayitanga buyisi Yesu nti nnyamba. Yesu nnyamba. All he was saying was, Jesus help me, Jesus help me. Naye Yesu n'amubuuza nti naye ddala oyagala nkuyambe, oyagala nkukolere Then ki? Jesus asked him, what do you want me to do for you? Mwana wa Katonda naawe ku ssaawa zino olina essaala gy'osaba n'ogamba Yesu nnyamba, Even Yesu nnyamba. Naye Katonda ayagala obeeko ekigambo kyo ekiri awo mu maaso ky'ojjawo n'ogamba nti kino Mukama kye njagala kive mu bulamu bwange. Even you right now, you're telling Lord that Jesus help me, but what he inquire from you is for you to point out your point that this is what I want you to help me with. Sirowooza nti ono omusajja omuzibe I don't think this blind man, nti teyaliiko na byetaago birala, that he didn't have other needs, naye ku olwo ekyetaago kye kyali kya kukola ki? but that Kulaba. But that day he had one need, he needed to see. N'agamba Mukama nti njagala kulaba. And he said, Lord, I want to Naye have ate nga eyesight. Yesu yalina obusobozi obumuwa byonna byonna bye yali akoze eki? But Jesus had the ability to give him everything that he needed. Naye kino kituyigiriza abaana ba Katonda. So here we learn, Buli lwe tulabika mu maaso ga Mukama here we have lessons that whenever we appear before the presence of the Lord, olina okubaako ensonga gy'osoosowaza You have- gy'okulembeza you have to have one reason that you put before him. n'ogamba nti Mukama olwaleero kino And then you tell him that Jesus, today this is my reason. okiremereko ogambe nti Mukama kino oba ebirala weebiri naye njagala kino gye kisooka kikola And then you hold on to that and you pray over it and you make it a lead. kubanga oyinza okubeerako obusibe bungi, You might be in many bondages. oyinza okubaako ng'olina by'oyagala bingi, You might have many needs, naye ng'ekintu eki but only one thing. bwe kinaavaawo When you break through from it, ebirala byonna bijja kukola ki? the rest will fall in place. Ebirala byonna tojja kwetaaga kubisaba. You might not even need to pray about other things. N'ono omuzibe w'amaaso ndagamba nti singa nzibuka amaaso ne ndaba, Even the blind man said, if I could only see, singa ndaba bwe nti ne nsobola okukwata ku buli kimu nja kusobola ebimu if okwekwatira. I could see and be able to touch on things, I will do the rest for Mwana myself. wa Katonda waliwo ebintu ebimu by'osobola As a okwekolera, child of God, there are things you can do on your own. by'osobola okwetuusaako Things that you can touch on your own, nga kyo tekikwetaagisa kugenda mu maaso ga Mukama. and you don't need prayers for that. Ng'oyinza okuyiiya n'ogamba olwaleero mbadde njagala kulya ku kintu And you gundi can naye plan- nkoze ntya you can plan and kangiye set nga it bwe up. ndaba. You can plan and say, today I want to eat this, and then you N'ogamba do it on your own. kangende neegulirayo ke neegulirayo olwaleero. And then you go and buy it for Same. yourself. Naye waliwo ekyo But there is something that you can't. ekikuhindalinze okubaako w'otuuka, There are those things that hinder you to go to your next level. ekihindalinze destiny yo. The things that hinder your destiny. Kati omusajja ono naye tulaba nti obuzibe bw'amaaso bwali buhindalinze amagenda ge. And this gentleman, we see that because he was blind and the blindness was hindering his destiny.
nga tasobola kulya kantu kalungi, He couldn't eat a good meal. amaaso ge galina okulaba naye ng'ono omuzibe akozesa ki? Ngalo. Asooka kukwatako His naye eyes, n'atamanya oba kiwo oba kirungi oba kiriko obukyafu. his eyes were the one to see, but because he was blind, he was using his hands to touch and feel and test whether the things are dirty or not dirty. He would just eat because he was blind. Naye olw'okukkiriza kwe n'agamba nti Labani nzibula. But because of his faith, he cried out and said, Lord, please open my eyes. Yesu n'amugamba nti okukkiriza kwo kukoze eki? And that's when Jesus said that your faith, Kubanga yalina set you okukkiriza mu Katonda. he had faith in the Lord. Yalina okukkiriza nti singa omusajja ono mutuukako n'anzibula amaaso He had faith that- n'asobola okukola kye He njagala. had faith that if I could approach Jesus and reach where he is, I Mu can Bayibuli open my eyes. Mu Bayibuli tewali we batugamba nti omusajja ono baddamu ne bamwogerako. In the Bible, there is nowhere they show us that they talked about him. Bwe yamala okuzibula amaaso he was free When his eyes were open, yali wa ddembe. okwekolera ky'ayagala. He was free to do whatever he wanted. Kati mwana wa Katonda Mukama ky'ayagala muggwe kukkiriza. So the child of God, what the Lord inquires from Oba you is kiki faith. ekiriwo oba kiki ekiriwo, Despising all the situations you're going ye through, you have to ayagala have faith. okukkiriza muggwe. He wants you to have faith. Tulabe omusajja omulala mu John 9. Let's see some man in John 9. John 9 olwabiri. John 9 verse 20. Abazadde be ne baddamu ne bagamba nti tumanyi ng'ono ye mwana waffe era nga yazaalibwa nga muzibe w'amaaso, naye bw'alaba kaakano tetumanyi, so n'eyamuzibula amaaso ffe tetumanyi bw'ali. Mumubuuze musajja mukulu aneeyogerera yekka. 22. Abazadde ekyaboogeza bwe batyo kubanga baali batya Abayudaaya, kubanga Abayudaaya baali nga bamaze okulagaana buli muntu anaamwatulanga okuba Kristo agobebwenga mu kkuŋŋaaniro. Abazadde be kyebava boogera nti musajja mukulu mumubuuze ye. Awo ne bayita omulundi ogwokubiri oli omuntu eyali omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti gulumiza Katonda, ffe tumanyi ng'omuntu oyo alina ebibi. Ye n'addamu nti obanga alina ebibi simanyi. Ekigambo kimu kye mmanyi nti nali muzibe w'amaaso naye kaakano ndaba. Awo ne bamugamba nti yakukola atya? Yakuzibula atya amaaso go? N'abaddamu nti maze okubabuulira naye temuwulidde. Ekibaagaza okuwulira omulundi ogwokubiri kiki? Era nammwe mwagala okufuuka abayigirizwa be? 28. Ne bamuvuma ne bagamba nti ggwe oli muyigirizwa we, naye ffe tuli bayigirizwa ba Musa. Ffe tumanyi nga Katonda yayogera ne Musa, naye omuntu oyo tetumumanyi gy'ava. Omuntu n'addamu n'abagamba nti kino kitalo, mu obutamanya gy'ava omuntu eyasobola okunzibula amaaso. Tumanyi nga Katonda tawulira balina bibi, naye buli muntu atya Katonda ng'akola ky'ayagala oyo amuwulira. Okuva edda n'edda tewawulirwanga nga waliwo omuntu eyazibula amaaso g'omuntu eyazaalibwanga muzibe w'amaaso. Omuntu oyo singa teyava wa Katonda teyandiyinzizza kukola kigambo. 34. Ne baddamu ne bamugamba nti gwe wazaalibwa mu bibi byereere, naawe otuyigiriza ffe. Ne bamusindikira ebweru. 35. Yesu n'awulira nga bamusindikidde ebweru, n'amulaba n'agamba nti gwe okkiriza omwana wa Katonda? Ye n'addamu n'agamba nti Mukama wange,
mukama wange yaani mukkirize. Yesu n'amugamba nti omulabye era ayogera naawe ye wuuyo. Ye n'amugamba nti mukama wange nzikiriza, n'amusinza. Weekomeraawo. Please end there. Tuwulidde omusajja ono yali muzibe w'amaaso. We have read about this man. He was a blind man. Yazaalibwa nga muzibe. He was born blind. Era abazadde be nga beebuuza buli kaseera nga naye wona abuuza nti bannange omwana wange anaabeera atya mu bulamu buno. The parents were already having questions how their son will be in this life, just the way you're doing it. Naye bwe yawulira nga Yesu ayita. But when he heard that Jesus was passing by. Bino ojja kubyesomera okuva ku lw'ennyiniriro chapter ey'omwenda yonna eyogera ku bulamu bw'ono omusajja. You read the whole chapter, John 9, the whole of the book. Naye omusajja ono n'agamba nti omuzzukulu wa Dawudi nkwatirwa ekisa. But he cried out and said that son of David, have mercy on me. Mbu n'aleekaana nnyo. That he shouted loud. N'abatume ne bagamba naye omusajja ono ng'atuleekaanira sirika. That even the disciples said that this man is shouting too much, keep quiet. N'atuuka waali n'amukwatako n'amugamba oyagala ki? And Jesus turned and touched him and said, what do you want? Ebyo byonna byonna biri mu chapter eno wetubanga tugisomye. All this is in chapter 9 if you read the whole of it. Okujjawo kiri kino kiri wano otandikira ku lunyiriro lwa 31. But this is what I want us to focus on from 31. Nti omusajja ono abafalisaayo baamukwata ne bamubuuza. But when the Pharisees got hold of him and asked him, nti naye obadde wano ng'oli muzibe ng'osabiriza walabye otya? That you have been a beggar in this place, how are you able to see? N'agamba nti nasanze omusajja n'anzibula amaaso naye nange sikola ki? He answered them that I found a man and he opened my eyes. Kuba Yesu okumuzibula amaaso yakwata mu ttaka n'amusiiga ku maaso yali tamulaba teyalaba Yesu. Jesus got the soil and put on his eyes. This man did not see Jesus. Kati abafalisaayo baamubuuza teyalina kyakuddamu nti oba afaanana bw'ati oba afaanana bw'ati. When the Pharisees asked him, he didn't have an answer to describe how Jesus looked like. Naye yakkiriza n'agamba nti nze omusajja yanzibudde amaaso. But he had faith. He believed and said, for me, the man opened my eyes. Oba mukkiriza nti alina ebibi oba talina, naye nze kyemmanyi nabadde muzibe naye kati nkola ki? Whether you believe that he's a sinner or not a sinner, for me I was blind, but now I see. Ne bamubuuza nti yakukoze atya? And they asked him, how did he do it? N'abagamba nti nababuulidde obwedda. He said, I told you earlier. Kiki kye mwagala? Nawe mwagala kubeera nga ye? What else do you want? Do you want to become his worshippers? Omusajja ono olw'okukkiriza kwe yalina okurizoninga n'abafalisaayo. Because of the faith this man had, he had to reason with the Pharisees. Nti nze simanyi nti Katonda awulira essaala z'omubi. He told them that I don't know if God hears or answers the prayers of sinners. Katonda awulira essaala y'ani? God hears the prayers of a righteous person. Ekyo Katonda kyatwagaza. And that's what the Lord inquires from us. Abasajja buno era ne bamuddamu ne bamugamba naye bannange kiki? And then the Pharisees asked him again that, but tell us. N'abagamba bannange nze nabadde muzibe naye kati ndaba. Tell us, how is this possible? He told them that I was blind, but now I see. Ne bamufulumya wabweru w'ekkuŋŋaaniro. Then they kicked him out of their gathering place. Mwana wa Katonda ng'ensi eremereddwa ekyokuddamu gy'oli. When the people do not have answers on your problems and they kick you out, abantu bonna nga bakulese, when everyone leaves you, Yesu ajja kusiŋŋaana wali. the Lord will meet your needs. Yesu ali wali akulindiridde. The Lord is waiting for you at that point when you're stuck. Naye bw'onaabeera ng'okyalina abakwetoolodde, but whenever you're surrounded with people who Yesu love ajja you, kudda ebbali. when you're still in comfort zone, the Lord will be aside. Omusajja ono bwe yasiŋŋaana Yesu, This man, when he met Jesus, Yesu n'amubuuza nti naye okkiriza omwana w'omuntu eyakuzibudde amaaso? when this man found Jesus again, Jesus Kubanga yali asked tamanyi him, Yesu nti that, do yamuzibudde. you believe in the Son of Man that opened your eyes? Yali tamanyi atya Yesu bwe yali afaanana. He never even knew how Jesus was looking like. Naye omusajja ono olw'okukkiriza kwe yalina n'amugamba
n'amugamba nti aliwa mukkirize. Then he told Jesus that where is that man so that I believe in him? Yesu n'amugamba nti nze nzuuno ayimiridde mu maaso go. And Jesus answered him that here I am before olwo lwe you. lwali omulundi gwo ogusooka okulaba ekifaananyi kya Yesu nga bwe yali akola ki. That was his first time to set his eyes on Jesus. Omusajja ono ne yeeyongera okukkiriza n'afukamira n'asinzaani. The Bible says that this man believed more, he put his faith more in Jesus and he bowed and worshipped him. Naye mwana wa Katonda gwe ali wano leero. But the Son of Man, you who is here today, okukkiriza kwo kuliwa? where is your faith? Yesu singa abazze kati If Jesus comes right now, alitusanga n'okukkiriza okwo. can he find you with that faith? Ajja kututwala oba ajja kutusanga nga tuli mu byaffe? Will he take us or he will find us when we are on our own things? Mukama yeebazibwe. Praise the living name of God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Katonda kyatwagalako kwe kukkiriza. What the Lord inquires from us is faith. Tulina okumukkiriza oba twagala oba We tetwagala. have to have faith in him whether we Mu like it or bubi ne mu not. bulungi. In good times and in bad times. Yubu yakkiriza Katonda n'agamba nti naye mu butuufu tunakkirizanga birungi byokka okuva eri Katonda. Job said that can we only accept good things from Mwana wa the Lord and Katonda not Mukama bad? ayinza okuleeta embeera mu bulamu bwo A child of God, sometimes the Lord allows ng'ayagala situation to happen in your asitule life okukkiriza mu ggwe. when he wants to uplift the faith in you. Ng'omuntu ne bw'ajja ne oba byayogera oba ebiri bitanga tebikujja kukukkiriza That kwe. even if someone comes to discourage you, it cannot take Tulina your faith away. tulina okutegeera Katonda waffe gwe twakola ki? We have to know the God we Gwe believe in. twakkiriza. The God we believe in. Tukkirize Katonda. Bayibuli egamba nti omutuukirivu aba mulamu lwa kukkiriza. The Bible says that the righteous live by faith. Okukkiriza ye visa yaffe egenda okutusisinkanya Yesu. Faith is our visa that will make us meet Christ. Bw'oba ng'oyagala okugenda ku Namulondo ey'ekisa olina okuba n'okukkiriza. If you want to go to the throne of grace, you have to have faith. Bayibuli egamba nti buli akkiriza ne bw'afa aliba mulamu. The Bible says that those who have faith, even if they die, they still live. Tugenda kubeera balamu olw'okukkiriza. Will live Naye through faith. bw'otabeera na kukkiriza mu ggwe ne bw'oba ofudde ogenda kufiira mu guyanja ogwaka n'omuliro. If you don't have faith in you and Gwe you die, mugabo gwo. you will be in the lake of fire. That will be your portion. Naye okukkiriza okwo abaana ba Katonda tukyakulina. But do we still have that faith, children of God? Tukyakulina oba ebyensi bitumazeemu. All the things of the world have taken hold of the Buli faith. we kwolaba have. n'oyaayaana. Whatever we see, we desire for it. Gundi afunye kino nange nfune kiri. When your friends get this, even you want Gundi to get bamuwa something ssente else. bwe ziti nange kanfune omulimu ogwo. Because they are paid higher money, you also desire for it. Naye nga tomanyi muntu oyo ku levo gy'atuuseeko But you don't know the spiritual level that person is at. wa waayise. What they went through to achieve Abantu abo what they bekulaba have. wadde bagagga wadde beevuga wadde balina ki balina okukkiriza. The people we see, the people driving have houses, they have faith. Balina okukkiriza kwabwe They have their own kwe faith. kusookedde. The faith is built and Nga where they are. okukkiriza kulinga kuzimba nnyumba. Faith is like constructing a building. Bameka abali wano ng'omanyiko ebyokuzimba. How many of us know how to construct? Do Omuzimbi construction. ng'atandika omusingi gw'ennyumba When someone is constructing a house, akwata ettaffaali mu mukono guno they get eri limu n'omuyiko gwe bayita omuyiko gwe bakozesa okuzimba a block one hand n'atandika foundation yaki. and the measuring line this Naye side. okukkiriza kumugamba nti ku ttaffaali lino erimu But because of that, the amalala faith gonna kwe tells them, gagenda okukola ki. and the faith tells them that from one block, Kati the mwana wa other foundation Katonda will be built on. okukkiriza is your foundation. Now, the child of God, faith is omusingi gwo. Oguzimba okukkiriza kwo. It's your foundation that builds your faith. Eriyo ebintu ebimu oyinza okusaba n'osiiba n'okola buli You kimu. might do everything fast and pray, Naye bw'oba nga
tositudde kukkiriza okwo mu ggwe But if you don't uplift the faith in you, nti wano wendi nina okuvaawo mbeeko that where I am, I have to move and go to the next level. abasajja bano be tulabye These men that we have read balina about, ekintu kye baakola okutuuka ku kukkiriza they kwabwe had some steps that they took to reach where they were in faith. teri muntu eyatuula mu nnyumba ye ekyamagero ne kimutuukako No one sat in their house and the miracle found them there. alina kye yakola They did something alina to receive. omusango gwe yawaayo They paid some, they gave some between sacrifice. his faith to his destiny Wakati w'okukkiriza kwe n'amagenda ge. mulokole olina ky'olina okukola There's something you have to do to achieve what naye you want. katonda kyakwagaza ki What does the Lord inquire from you? faith Kukkiriza. kkiriza bukkiriza onaalaba omukono gwa mukama Just have faith and you will see the hand of the Lord. tuddeko mu lubereberye 12 Let's read the book of Genesis 12. lubereberye 15 Genesis 15. oluvannyuma lw'ebyo byonna ekigambo kya mukama ne kijjira abulahamu mu kwolesebwa ng'ayogera nti totya abulahamu nze ngabo yo n'empeerayo ennene abulahamu n'ayogera nti ayi mukama onampa ki kubanga nze sirina mwana naye wana wasooka mbadde njagala nti mukama n'agamba ibulayimu nti nze ngabo yo The Lord said to Abraham that I'm your shield. mukama wabanga mwana wa katonda akugambye nti nze ngabo yo If the Lord comes and say that I'm your shield, engabo kyekintu ekyo ekikudifendinga nga bano abalwanyisa ebiso n'amafumu a shield is something oli that is kyakwata bwati neyedifendinga effumu nerirema okukola ki okumukwata naye mukama wabanga akugambye nti nze ngabo yo when the Lord says that I'm your shield, a shield is something that they put here. kiki ekirala mwana wa katonda kyoyinza okuzzaako If the Lord says that He's your shield, what else can you add on to it? kubanga oli wagamba nti nze ngabo yo When someone says that I'm your nyimiridde mu shield, maaso go I'm standing in teri front kabi of you. konna akanaakutuukako No disaster will come before you. mwana wa mukama okusaba kwange okw'olwaleero My prayer today, kkiriza ogambe mukama abeere ngabo yo my prayer today to you that you should believe and ask the Lord to be your shield. mukama abeere ngabo yo Let the Lord be your shield. enaakutaasanga buli kyonna The shield that will protect you from every situation. naye onaakuuma otya engabo eno okubeera mu maaso go ng'ekyakukuuma But how can we keep this shield to be in front of us, protecting us? olina kubeera mwesigwa You have to be faithful. olina kubeera mukkiriza You have to be a believer. okukkiriza onyweze engabo eyo mu mukono ogwo gambe nti mukama beera ngabo You have yange to have faith to hold that shield in your hand and say that, Lord, be my shield. mukama ajja tusimulula And the Lord will deliver us. mukama yeebazibwe Praise the living name of God. erinnya lya mukama Praise lyebazibwe the name of the Lord. tugendeko mu Makko 5:25 Let's read the book of Mark 5:25. Makko 5:25. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 eyatengejja ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye ne yeeyongeranga bweyongeza okulwala bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye kubanga yagamba nti bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye n'awona amangu ago ensulo y'omusaayi n'ekalira n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonobono kye amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu
n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani akomye ku kyambalo kyange. Abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko. Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti omuwala, okukkiriza kukuwonyezza, weegendere n'emirembe owonere eddala ekibonoobono kyo. Ne bw'okomaawo erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Muwulidde omukyalo ono kyamutwalira nti bwe yawulira nti Yesu ayita When this lady heard that Jesus was passing by, n'aleka byonna byali akola she left n'abivaako everything that she was doing naye n'atuuka mu bantu and she came in the crowd of people. n'agamba nti naye bannange n'amalako And she asked herself, will I be able? omusajja ono nkoze ntya What can I do to reach to this man? ne bwe neegigiriza obwenyigiza n'enkoma ku munagiro oba ku kyambalo kye. She had these thoughts that if I can only touch at his garment. Omukazi ono yalina okukkiriza. This lady had faith. Abamu twagala babeeri batuteekeko emikono. Some of us want the pastors to lay hands on bawadde mu us kitwale. and say that receive, I have given unto you. Naye omukazi ono ye yayimira n'agamba nti nze kankwate bukwasi ku kyambalo kye. This lady had faith and said, let me just touch on his garment. N'akikwatako. And she touched the garment. Bwe yakwata ku kyambalo. When she touched the garment, ekikulukuto kiyali atengezze nakyo okumala emyaka. that immediately the issue of the blood that she have been having for years, Nti yakwata nga sente n'agenda mu basamize kanjogere yonna yagendayo. she had gone to witch Mu doctors, badokita physicians. abasingayo obukulu bonna bonna n'abatuukako. She went to physicians, Naye ekikulukuto kyagaana okukola ki? but the flow of the blood Kyagaana okuwona. refused to be N'agamba healed. nsipendinze byonna bye nnina. She spent everything she had. Mwana wa Katonda naawe Mukama akwagala obanga okooye Even you, child of God, awo what the wagenda okukwatirako. Lord, you as a child of Buli God, mbeera when you're tired, gy'okooye, every situation you're tired buli of, kintu kyonna ky'owulira muli mundayo nti okooye. everything you're tired of, Oba okooye busungu, you're tired of oba hunger, okooye kulwana, you're oba tired of okooye bwavu, fighting, you're oba tired of okooye endwadde. poverty, you're tired of sickness. Naawe leero weeweeyo Today- ogambe Mukama nti kino nange nkikooye. Today commit yourself to the Lord and Onaalaba give it to the omukono Lord, gwa and you Mukama. see the goodness of the Lord. Bayibuli etugamba nti omukyala ono bwe yeenyigiriza mu bantu The Bible says that this lady went through the crowd n'akwata ku lugoye lwa Yesu. and she touched on the garment of the Lord. Yesu n'awulira nti waliwo amaanyi agamuvuddemu ne gaŋŋanga omulabe. Jesus felt that there was a power that went out of him. N'ayimiza abaweereza be n'abagamba naye mu butuufu ani ankutteko. And Jesus stood and stood and said, who touched Bambi me? omukazi ono munda mu ye n'atya nti oba anankola atya leero. And this lady felt afraid and said, what will this man do unto me? Abayigiriza ne bamugamba naye naawe olaba abantu bano bonna. And his disciples said, but Jesus, you see there are many people. Oyinza otya okwebuuza akukutteko? How can you ask yourself that who touched you? Mwana wa Katonda naye wookaaba nti esente zimbuze. Where you're Nti crying, emirimu zimbuze. where you're crying that there are Nti no oba kino jobs, kimbuze abasajja abatuwasa nga there are babuze no mu kyaki men to tetubalabamu. marry. There are situations Abakazi you're asking. b'okuwasa tetubalaba mu kkanisa. There are no women to marry in church. Waliwo owuwo. There is one for Ajja you. kwenyigiriza mu bantu akutuukeko. Your wife will go through the crowd to reach Lindirira you. bulindirizi Mukama. Just wait upon the Lord. Abamu gye bakaabira emirimu Where people are crying for jobs, gwe bajja kuwa ogugo nga n'interview togikoze. they will give you job without any interview. Bakubuuze And they will ask you, oyiseewo otya? how did you go through to get this Ani job? owuwo gw'olinayo? Abasinga bagamba emirimu gy'ennaku zino mwana waani? These days they say that Ani if gw'omanyiiyo? to get a good job, you have to know someone there. Sebono ne mu malwaliro kati nayo kituuseeyo. Even in hospitals, if you don't know anyone, they don't work on you. Dokita ogenda mumusasula You have to pay up the naye doctor. waliwo alina okukonekitinga ku dokita oyo. But there have to be someone to Agenda connect you to the okuyisaawo. doctor. The doctor that will make you go through.
eyo yensi gye tutambulira. Now that's the world we are living in. Naye abantu nga boogera But when everyone is nti talking, mulokole asiiba mu kkanisa asiraanidde eyo, everyone is saying that this born again is always in ekikyo gye church, kiri. there is something for you. Wano ne wetutajja kulabika mu buliwo, That it might not be seen naye physically, mpola limu ku limu but step by ako step. Katonda gye yayita amawanga gajja kukola ki? The one that the Lord said that their nations Otunule mu maaso naye ng'ebyo overtaken. byonna byonna tukyakola ki? Tokyabiraba. And you look and you Naawe you ojja never see kwebuuza them. And nti even you naye wano mpiseewo ntya? ask yourself, how did I go through all this and reach where I am now? Nze waliwo olunaku olumu For me, there is a nga time. napangisanga akarumu mu gundi awo mu kibuli abayita mu Bawozoni opposite Yeah, Toto. that's where she used to rent. Ne mbeera mu kayumba kali ne nkatunulira wansi waliwoko ka seminti And naye nga tekalina plasita And she wabweru. used to look at that house, it's cemented Naye down. neebakanga mu but kayumba kali ne ngamba naye Mukama. she would look Ne at mbala the house amabaati and say, nga "But gali Lord." mukaaga And she would count the n'ebituutu. iron sheets and ask herself, but Lord. Ne ngamba naye mu butuufu. And she said, but honestly, Mu kibuga wano nange sisobola kubeera n'akarumu bwe kati waddaaka. she said, but in town, can't I have my own house like this? Naye nga ndi mu kayumba ako nga sirina mulimu. She was living in that small house when she had no job. Landlord n'ambuuza And the landlord asked muwala nga ndimu n'obwana bwange. that girl, Naye n'akasasula emyezi 3 she had paid, naye nga nsuzeemu mwezi gumu n'ekitundu. she paid 3 months, but she had spent 1.5 months. N'ambuuza nti naye muwala nga siraba musajja. And the landlord Emyezi we said, zinaggwako ani agenda okusasula ate tokola. and the landlord said, but you lady, I don't see any money in the house. When the month ends, how will you pay me my money? Yet you don't work. Ne ngamba omusajja nti tokitya. And I told the man, don't worry. Omwezi ogujja ngenda kutandika kola. Just wano mbadde ndi mu leave. He said next month. She said next month. I will Naye start nga I working. was jobless nga sirina mulimu. At that time she was jobless. She didn't have a job. Ate n'ennyumba eyo okugiyingiramu Even to enter that house, nina we nali ebbunga ekyo. she was living in Bunga. Naye nali sinaba kulokoka. She wasn't born again by Katonda then. tayogera n'abalokole bokka. She wasn't born again at that time, but the Lord does not speak to Ne the bw'oba only born tonaba again. okuva mu madiini gali okujja eno. From the other religion to cross over to Ekiri being born wakati awo again. wano mu bulokole tutegeera mangu omwoyo omutukuvu. Ate eri kye tutakola ki? The difference is when you're born again, you recognize the voice of the Lord than the other side. Naye baide naye saba kwatula. By then, she wasn't born Naye again. nali ndya emmere ssaawa nga 8. Eddoboozi eriŋŋamba nti Monica bw'otaava mu nnyumba eno togenda kufuna mulimu. The voice came and told her that if you don't leave this place, you will not have a job. Omuntu akusuza, She was living with olina someone. abaana, She had children. naye Katonda akugamba kola ki? But the Lord was telling her, leave this Fuluma. place. Get out. Comfort. Nze nga nyinza okutambula ebigere okuva ebbunga. She would Ne ŋŋenda ekkololo mu banywanyi. She would Ne nnyingira ku tuntinda ku kigere. walk from Bunga to Kololo to walking. Naye kati yusobola okugamba tambula okugamba eyo wala nnyo. Right now she would say, no, it's very far. Naye that time I used to walk. Mu biro ebyo yatambulanga. Naye Mukama bwe yaŋŋamba nti Monica fuluma ennyumba eno va mu maka gano. When the Lord spoke to her and said, Monica, leave this home, go. Naleka emmere gye nali ndya ne ngiteeka mu dasi. She even left the food that she was eating. She dumped it in the bin. Amaziga gampitamu. And then there was tears, a Ne flow ngamba of mbadde tears. mu comfort zone. And she said, I was in a comfort zone. Amata g'abaana gajja. Milk, the children Emmere ndya ya bwereere. food is free. Naye Mukama n'aŋŋamba nti vaawo. But the Lord told her, leave the comfort zone. Nali nina okuva mu nnyumba eyo. She had to leave that place. Naye ng'ate n'omukyala gwe nali mbeera naye nga bwe mugamba nti kaŋŋendeko eri noonye ku mirimu. Even the lady, Tayagala nve waka. the lady she was living with, when she tells her that, let me go and search for a job. Kuba yafuna the lady omuyambi ki? refused. Because Omuyambi waka buli kimu agenda okudda nga kiwedde. that lady got help through Pastor Monica cleaning the house and doing the house chores. Naye bwe nakkiriza ne ntwala step
But when she believed and took the first step, n'enfuna omuntu n'ampa emitwalo aga and she got someone and gave ate her ng'oli omuntu 100,000, yazimpanga ne bw'omugamba nti mpa omutwalo akugamba zaaki and physically that person ogenda gave her, kuzijja wazi ogenda physically okunsasula the person that gave her the money, if you tell her that give me money, they ask you for naye bwe what. namuliiramu nina obusongasonga awo bwe namuwa And she gave her she gave that person a few reasons, n'ampa ssente and that person gave her Nenzija nsasula 300,000, akayumba. and she paid the house. n'omwana ne mutwala ku ssomero awo kuva eriyani And then omukulu she took the child to nze ne nsigala mu nnyumba and she stayed at home. awo we nabaliranga ago amabaati And that's when she was able to count the iron n'amataffaali plates. nga mbala layini bwe And the blocks, she would count them and count line by line. ne mmanya amataffaali agamala eruumu emu And then ne ngateeka wano And then she knew n'amabaati that n'emiti build one kalituusi ne bedroom. mubala ne muteeka wano Even the iron sheet for one bedroom, she put it here. omusajja oli bwe yambuuza ekibuuzo When the landlord asked her a question, nti sente zigenda that kuvaawo where will the money come from? ne mugamba omwezi ogujja ngenda kutandika okukola She said, Just ndi next mugumu. month I'm going to start with work. confidence Yayogera n'obumalirivu. yambuuliza mu mulyango nenzira mu nnyumba The landlord was at her door, but she went back inside ne ŋŋamba mukama and she said, Lord, gwe wayogera mbe wali you're the one that said that I should leave Bunga, bwe baali bampa ekyokulya where they n'ekyokunywa were giving me everything. ne mugamba nti takibuuzizza nze naye akibuuzizza ggwe Now, this landlord did not ask me that question, but he asked you. saddamu She did not answer again. n'ensirika She just went silent. 1 week later Wait a week. mba nva ku kyakya nali nsabiranga mu kyakya abaka tuli kyewabiggalawo She used to pray from some nga Catholic wanongezawo church. buyisi wali nga waliwo akapande nti kibulimirako She ssente would just cross this place and there was a post that Chibuli Miracle Center on the road. tuvudde n'omwana bulungi ku kyaki She was from okutuuka Catholic waka church. omwana Reaching home, n'afuna taaka the girl got an attack. omwana atandika okwesika And the girl really became ill. nzirusa ensambya She went to Nsambia Hospital. ntuuka ensambya okubeera ku layini omwana ali kwesika ndi mu layini Now when she was in Zambia hospital, all the bagamba sooka license became osasule worse. tonaba na kulaba dokita Before even she sees the doctor, they were telling her, pay before you see neŋŋamba the nsasula doctor. ki And she asked them, ne what do mpulira I eddoboozi pay? eriŋŋamba nti va mu layini kwata omwana ogende emulago And she had a voice telling her that leave the line, take the child to Mulago. ŋŋenda okutuuka emulago And when she arrived in Mulago, ng'eyafa neyasika be bamu Mulago and in Zambia, they are all the same. kye naleka ensambya eky'abantu okutuuka emulago What she left in nga layini Zambia, eva kuno nakuli nkutta omwana bwe nti mu ngalo Mulago was crowded. She was having the baby in the hand. nayimirira mu kolido bwe nti nentunuulira abakyala She just stood in the corridor, nali holding the ndyawo bwe baby nti and looking omukyala at the omumwana people. ne yeesika n'akutuka And then immediately one of the Then people, the tunula child kuwaadi. died. And then she looked at her baby. nga tolina gw'ojja kuyisa nti owange ali ki And then there is no way you can skip people and nga say that nkuta your akatambala bwe child nti is ill. nkatadde omwana mu kamwa And then she had gotten a handkerchief and put it on the child's mouth. ne ŋŋamba munda mu nze ne ŋŋamba mukama goŋŋambye nzija wano And then she said, Naye Lord, ntandikirawo. you told me to come to Mulago. mukama nali mumanyeko akatonotono At that time, she just knew a little bit about God. simanyi bano abasawo abeesiba emisipi emyufu egya orange simanyi wadde yava She doesn't even know where the doctor came from. yansanga mu kolido nga nyimidde n'omwana wange bweti nga tolina waakutuula The doctor found her in the corridor carrying the baby. yambuuza nti omwana abadde ki nemutunulira bwe nti The doctor asked what happened to the baby. She just looked at the doctor. yanzijjako obujja omwana n'amuyisaawo The doctor just took the baby and he went. n'awa oda n'agamba omwana ono muteeke ku drip And the doctor said immediately put the child on the drip. bagendanga okumbuuza ebyogera ku mwana ebiki byonna byonna By the time they, ng'omwana olwedde ali ku drip bamutadde ku by the time they ask her what questions, what happened to the child, when the child is already on treatment. omwana zigenda okuwera ssaawa 11 By 5 ng'omwana p.m., abadde afazze engulu the child that was dying, she had come back to life. mba nkyali ku mwana ndi mu
ddwaliro bwe nti As she was in the hospital on a child, ebiseera ebyo tetwalina masimu ng'abalina amasimu be balinawo. at that time, a few people had phones. Sisita wange ng'ajja Her sister came. ng'agamba nti olaba ennamba eno ey'essimu. And the sister said, have you seen this Ono phone omukyala number? agambye mukubire This lady said that you should call her. gamba akuwaaki We say that what is she going to give? nga ampitira mulimu. And that lady was calling her for a job. Omulimu guzze naye ndiwa The job had come, but she was in Mulago. naye nga n'olwataano lwe tulya mu ddwaliro sikola ki. But she didn't even have a 50 shilling that they would eat in the hospital. Nenkubira kitaawe w'omwana ne mugamba tuli ku kitanda e Mulago manyi kyaŋŋamba She even called the father of the child and said, we are in the hospital. sirina ssente. The father of the child said, I do not have money. Sisita wange obudde nno bugenda. Sisita wange ne mulekaawo mu ddwaliro She left her sister in the hospital. ne ŋŋenda ekamwokya ku kiseminti muwulirayo She went to that place. ne nsisinkana omukyala And she met the lady that called for a job. n'aŋŋamba otandika ddi And the okukola. lady asked her, when are you beginning to work? Yali Thursday. The day was a Thursday. Ne mugamba nti omanyi And she said, you know, mbadde kati siina muntu asobola kumbeerera n'abaana. I didn't have someone that will Mpaamu help me ennaku with the zino child. noonye omuntu abeera n'abaana ku Monday Give ntandike. me a few days, I find someone to take care of the children, then on Monday I will start working. Ne mugamba ne nkomawo ne tuvaayo mu ddwaliro. She left the hospital with the child. Landlord yagenda okulaba nga ku Monday ntandise okukola ki? When the landlord saw her, she was working on Monday. Naye nakkiriza Katonda awatakkirizika. She believed the Lord where it was. Bayibuli where the nagisomanga situation kuko was busomi impossible. naye ng'ate ebintu ebimu She would just nga read the weetaaga Bible. omuntu omulala akikuyingizaamu She ebuziba. would just read the Bible, but sometimes you need someone to like put. Naye mwana wa Katonda oyinza okulaba Katonda ne woba oli ku kitanda. You can see the Lord even if you're in the critical situation. Ne ŋŋamba Mukama, She said, the Lord, bw'obanga ompisizza mu kino if you made me cross through this, kati abaawulira nti nfunye omulimu, those people who had that, abaali baneesambye bonna bonna ne batandika okujja. all the people that left her started coming back. Ne ŋŋamba Mukama nti ku luno lwokka And the Lord said, look, and she said, olina abantu Lord, abamu only b'olina this time. okunjawulako. She said, Lord, only this time separate me from other people, from some people. Muwulirize eri gundi oli otya nti gye ndi She would just naye tell them, nga how are you? I'm well. sikyakola ki? But she does not draw the Omuntu yenna buli lwakulaba ng'oli mu mbeera embi Whenever a person sees you in a situation, talinaayo kaddaakika kasobola kulowooza nti singa omuntu ono bukya n'ava wano waali ne yeeyongera ku ddaala eddala ŋŋenda kumutunuulira nti when they cannot even think that if this person go to the next level, abo what be will bantu happen? baffe be tulina mu ki? Those are the people we live in. naye mwana wa Katonda But the tunuulira child of Katonda God, look at kkiriza the Lord. Katonda Believe in the ajja Lord. kuyisa awatalizika. Nina Mukama wanzije. Believe in the Lord and He will make you go through the impossibilities. Era ennyumba eyo gye nakomako okupangisa mu Kampala nagamba sigenda kuddamu kupangisa nti nga nange mu Kampala ninamu akafo akange. And by the way, that was the last house she rented. Now she's having her own home. Era Mukama n'akinkolera nange nva eno ne bagamba landlord oli otya? And now she comes from this place and they say, landlady, how are you? Nazimba ennyumba yange nno nga ya bisenge bibiri kuliko eddiiro n'effumbiro n'ekinaabiro. She built only bedroom and sitting room Naye and kitchen. ngimaliriza bwe nti But the moment she was accomplishing that house, awo nga ndokose eddoboozi ne liŋŋamba nti ennyumba togenda gisulamu simu olina okubeera. and the Lord said, you're not going to be in that house. That's not Ne where you're mbuuza supposed to Mukama kati njikole ntya? be. And she asked Lord, what can I do? Era nga ekyokuddamu kugitemamu mizigo ngiteeke mu ki? And the Lord said that you should make it into two and put rentals. Naye nga na taking a step of faith. When she took the step of faith, Mbeeko kye nkola ki? Naye ng'okutuuka ku ekyo olina by'olina okuyitamu nga bikunyigiriza. but to reach to Owali oli achievement, obulungi okuli olina okukendeeza. but to Omuwala wali oyambala ng'okwambala olina okukola ki? Nze natuuka ku lugoye nga baŋŋamba 3,000 4,000. Naye nga ŋŋamba omulimu obusawo bwa sementi bumeka? Kye nsooka okwebuuza
nengamba nti olugoye ngenda ddugula leero ndwambale ate nkya sigenda kuddamu. Nowadays she can say kati that ebintu ebimu embeera ejja kukufoosinga okubiteekako limit naye nga Mukama olina woyagala otuuke. there are things that the Lord wants to limit him, but the Lord wants you to reach somewhere. olina okukkiriza munda mu nze nti eno embeera lino givaamu. You have to have faith in you that you will cross over. naye nga olina okutwala eddaala erya okukkiriza. But you need to take the step of faith. mwana wa Katonda, Child of never give up. Towanikanga. nze kati olire bwangamba nti sula wano ku seminti That even someone tells nsulawo her that sleep bamanyi on this nijja cement. kusulawo ennaku She bbiri knows that she will sleep 2 days. ngamba obupangisa nti nkuwaddeyo omwezi gwo gumu And ebiri she will vaamu tell the zeekole rest ki. that, I give you 2 months, get out Never. and I will enter. naye ate sikyatuuka wa muntu nti suza n'atansuza. And nowadays, there is no way that she can go to someone's house and they will not naye leave her mwana place wa to sleep Katonda wobanga tolina ky'olina buli omu akulabanga feeriya. in. If you don't have anything, people sees you as a failure. Eyalemererwa. naye nga kitwala ddala kukkiriza Katonda. It takes a step of faith to believe. Amina. Amen. muyimire ku magulu gammwe tusabe. Mukama abawe omukisa. Please let's stand on our feet and pray. nga twatula ebigambo by'okukkiriza tusabe Mukama abeere engabo yaffe. As we profess the words of faith, we pray that the Lord should be our shield. ayi Mukama Taata Katonda nannyigulu nannyini buyinza, tukwebaza olw'ekigambo kya leero Mukama. Yes. Taata nga bw'okyogera nti omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Tusaba Taata ekisa kyo leero tunywere mu kukkiriza Mukama, tutuwambaatire. Mwana wa Mukama, situla eddoboozi lyo ng'osaba Mukama abeere engabo yo akunyweze mu kukkiriza. Ebitasoboka byonna eri abaana b'abantu ewa Katonda bisoboka. Mukama atunyweze mu kukkiriza nga tumuweereza, nga tubeera mu maaso ge, nga twewaayo ng'ekigambo kye bwe kiri. Taata Katonda ow'eggulu nannyini buyinza, oli mwesiga, oli mulamu Mukama w'abakama. Taata nannyini kisa Mukama, abaana bo nga tuli mu kukkiriza Mukama, tunoonya okukkiriza kwo Mukama, tunoonya okusobola ebigambo bitujja mu kukkiriza Mukama, ebintu bijja mu kukutunuulira amaaso go. Kabaka w'abakabaka nannyini ggulu, Mukama tukusenza, Mukama tukugulumiza ekiro kya leero. Ekintu kya leero Mukama Katonda Taata ow'ekisa kituwa amaanyi nga tukole bulungi Mukama, nga tunywera mu kukkiriza kwo Mukama. Tulabe ekisa kyo, tulabe omukono gwo Mukama. Taata nannyini ggulu nannyini buyinza, kabaka w'abakabaka Taata tukwebaza kabaka Taata kubanga oli mukulu, oli munene Mukama. Gwe Katonda w'amawanga, gwe Katonda w'ebiwonvu, gwe Katonda w'ensozi. Taata kabaka w'abakabaka, Ezeekeri yakubuuza nti amagumba gano amakalu gayinza okuvaamu ekiramu? Taata Katonda w'ekisa, naffe tuli magumba makalu, naye Taata olunaku olwaleero otuzzaako ennyama tubeere eggye ly'amaanyi mu bwakabaka bwo, otufuwamu omukka Mukama ogw'okukkiriza. Taata ayi kabaka abakabaka nannyini ggulu, Katonda ow'obuyinza nannyini kisa, kabaka abantu kabaka. Abantu bano etuntu lya leero mbaleese emikono gyo Mukama. Taata Katonda ow'eggulu bawe omukisa Mukama, banywererenga mu kukkiriza kwo Taata, gwe tunaalaba obulungi bwo. Tusabye nga tukkiriza. Amiina.